omuwala bulijjo ali mu buwambe nga ffe tulowooza nti ebintu byakola bikozesa kabampaane. Olwaleero ayogedde buli kimu. Era we twogerera Bannakenya banne basiibye ku live okuva ku makya. Bali mu kumusondera ssente adde Kenya. Bali mu kusonda ssente adde Kenya. Abalala bamugamba toloka, ali mu buwambe. Omuwala agambye nti yamalako kontrakiti ya myaka egyo, emyaka 2, nti naafoosingibwa okuddamu okusayininga kontrakiti ey'okubiri. Kontrakiti ey'okubiri yakagitambuzaako omwaka gumu, gy'emyaka 3 gye yakamala ku ddungu. Mujjukira saga eya Halima eyaliwo nti basookanga ne bakola content nga ffe tulowooza Halima yafuna babbosi abalungi, naye abantu abamu ne bagenda nga bakinotisinga nti omwana ono abeka talyokke. Ennaku ezo mbadde nkola video nga mbagamba omukyalo ono bw'omutunuulira talyokke. Apretendinga, omanyi osobola okupretendinga nti olyokke, naye ng'omuntu asobola okusoma body language akusoma n'amanya nti tolyokke. Munnange mpulidde nga bamugamba jjukira nti Oluswayiri mpiikingamuko ebitonotono. Oba ina ne video gye yakoze yaziza omuzigo. Nze naawe we twogera leero teyakoze, asiibye yeesibidde mu room. Era abadde ali awo ina ne video gy'akoze gy'akutte okukakasa abantu nti I'm in danger, okukakasiza ddala abantu nti ndi mu buzibu. Akoze video abadde ali awo boosi ng'ajja ku lujja akonkona. Jjukira ali mu buliri ataddeko oba kiwano mu face kiraga talyokke mulwadde n'okuba. Boosi akonkona oluggi bw'amuyita ng'omwana yeesibidde mu room. Leero yaganya okukola era n'akwata video ng'omusajja ali ku lujja akonkona amuyita. Alibanga waliwo video yaleeseeko omuzigo, kubanga mpulidde bamugamba weefuule ng'agenda mu tooyi odiriitingeyo video ezo zonna. Waliwo ndooza video ezaavuddeko n'okutuuka okuba nti asaba obuyambi. Era bw'oba ogenze ku page ye alina video gy'akoze n'agamba guys I need your help. Kino kitulaga ki? Omukyalo ono tubadde nga tukomentinga ku video ze nga atuvuma tuddamu bubi, banne bamugambako nga yefudde wa kitalo, ng'alemereddwa okugamba abantu nti bannange mbikola naye siryokke. Byamaze kuwunya n'ateekayo video n'agamba I need your help, nga n'abantu abamu abaali muyambye babadde bamaze okuba nga amazima bamukoowa. Era Bannakenya banne be bayimiridde naye. N'omanyi nti munnange 10 terikyawomu. Bayimiridde, abalala bamugamba toloka, basonda ssente kati bamugambye ogenda gamba boss oyagala kudda Kenya, bakitaddemu amaanyi so katulabe oba bamuta okudde Kenya. Yakoze video n'agamba I need your help. Naddamu n'akolawo video endala nga mutuufu ataddeko ekigundi ng'enna Abawarabu nga bamuwaana. Era ojja kuba bulungi, era bikoze bitya, ffe tukwagala, oli mulungi, quickly have a recovery, biki. Mukwano, alina komenti y'Omuwarabu gy'akoledde video ng'alaga kikyaliko. Ng'omusajja azzaako nkona ku luggi bw'amuyita Fibi bamuyita oba agenda akola oba kiki. Nze naawe, naye nga wetwogerera ebikola yabisudde wansi, machine yaweddemu amaanyi, machine yaweddemu amafuta. Naye nga byonna tukimanye baddiya nti omukyala talyokke, era byonna byabadde akola nga talyokke. Abadde apretendinga bupretendinzi. Musobola okgendayoko ku akawunti ye. Yagenda ku TikTok otekemu Fibi Musimbi. Fibi Musimbi ojja kuba ng'olaba kati byapostinga ku page ye. Mikwano, bannange tulekerawo okupretendinga nti tulyokke nga tetulyokke. Vaayo oyogere nti bannange siryokke, akujajinga akujajinge, akuyamba akuyambe. Naye buli lwotuna pretendinga nti ndyokke, ogenda kufiira mu muzannyo. Kadaama wonna woli woba tolyokke, to pretendinga.
oyinza okuba tosobola kireeta ku social media nti munnange kiyinza okundeetera obuzibu, at least funa omuntu omulala omunnyonnyole era omusabe akukolera vidiyo nga si ggwa gituddemu. Naye ng'abantu bategedde embeera gy'oyitamu. Bannange tupretendinze, abaana bapretendinze n'afiira mu muzannyo. Ono omwana abakusigala mubiri by'abadde akola n'anyigiririzibwa eyo abadde agenda na kufa mu kiyumba ky'omufirisuuti. Abadde agenda kufa. Naye yabadde mugezi nti byonna bibaddewo naye bwe gyawunye yadduse mangu n'asaba obuyambi. Kyakimuyambye kyokka ti byonna bibaddewo naye olwawunye yadduse n'asaba obuyambi nga biri abitadde ku mabbali. Saba mikwano tosirika. Tosirika. Byebyo omwana tubadde tutandise okumuyisaamu eggaali. Kumbe gyali tali okay. Naye nze mbadde nkola vidiyo nga mbagamba she is not okay. Ng'omulaba nze nsobola okusoma omuntu nti ono apretendinga. Omuntu osobola okusoma body language n'omanya ono tali okay. Bino byonna abikola naye naye ne FBM byebyo ebimuliko olwaleero we twogerera bali mu kusonda ssente balabe engadde e Kenya. Zo tetumanyi bakama be banakkiriza kampani enakkiriza ya muforcing okusayininga contract ey'okubiri. Kitegeeza nti we bagana option endala ayina kutoloka. Era waliwo bamugambye kati kutoloka. Baby.